Mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte oba ekya United Nations wetwogereranga ayingidde mu nsonga z'eggwanga eza Uganda batugamba era mu mawulire ge twakafuna ku ssaawa eno wenkoledde akatambi nti Secretary General amanyiddwa nga Antonio Guterres ye yennyini personally ali mu kwetegereza ali mu kwekenneenya ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ebitali birungi. Bwe nkugamba nti ali mu kwetegereza ebigenda mu maaso ntegeeza ba political prisoners jjukira olunaku olwaleero lwe babadde bakomezebwawo mu kkooti naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform ba Alex Waiso Mufumbiro n'abalala gurupu eyo mugimanyi bonna mubamanyi abazze bakwatibwa. Kakati wuliriza ku musango gwa Dr. Kizza Besigye ku issue eya Erias Lukwago ne issue eya Miriam Matembe omukulu General Muhoozi Kainerugaba ayinza okuba yabadde abikola oba oliawo ng'abikola genda maaso nakubanga alaga nga bwe walwanyisa enguzi n'ebirala bifaanana bwe bityo. Wenjogerera birabika bigenda muzaalira akabasa. Batugamba the United Nations highlighting enforced disappearances pressures international donors and the World Bank and foreign governments to reconsider financial aid, loan packages and military cooperation threatening the economic stability of his government. General Yoweri Kaguta Museveni gwe boogerako nti ekitongole ky'amawanga amagatte kibadde nga kiwulirwa emirundi egiwererako ddala nga basaba agamu ku mawanga ag'enjawulo financial institutions ez'amaanyi nnyo okuli World Bank n'abalala amawanga n'abakulembeze ab'enjawulo beetegereza enkolagana yaabwe gye balina n'eggwanga erya Uganda olw'ebyo ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu ggwanga eryo omuli okuwamba abantu ogenda maaso n'okubuzaawo abo aboogera ku nsonga ezigasa bannayuganda abavumirirwa buli bw'enguzi bakwatibwa kyokka ate gye biggweera nga ne be baavumirira bakwatiddwa nga bagezaako okujustifyinga nti bali abaali bavumirira baali batuufu. Kati ebbanga lyonna eribadde liyita nga ebintu bino bikolebwa njagala okutegeeza ekitongole ky'amawanga amagatte obadde ng'owulira tubadde nga tukugamba nti kye bayita Amnesty International ne Human Rights Watch bwe bajja ne bakola report ku ggwanga lye ku issue yonna nakugamba nti international organizations ezennene nabo babeera mabegaawo baba balaba. Kati wenjogerera Antonio Guterres yennyini ng'omuntu kigambibwa okuba nti ali mu kwetegereza ensonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ngenda kuwa akatambi ogenda kutya bino simanyi oba waabifunyeeko ewalala wonna amawulire gano gaakagwawo njagala okutegeeza nti ekitongole ky'amawanga amagatte ku mulundi guno kiyingidde mu nsonga ate bitandikidde waggulu ku mutwe kubanga Antonio Guterres nga ye Secretary General w'ekitongole ky'amawanga amagatte UN Secretary General kigambibwa okuba nti yabyeyingiriddemu ategeezezza nga bw'ali mu kwetegereza nti musooke mukkakkane ebigenda mu maaso mu Uganda ndi mu kubyetegereza nnyingo ku nnyingo. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in. Ulira katambi ngenda kakumalirayo kali ku mukutu bw'oba oyagala enebadde nga press conference ku mukutu oguli official ogwa United Nations era omukulu oyo azze nga bannamawulire bamubuuza abategeeza nti kyentegeddeko era kyemmanyi ku nsonga za mukama waffe ali mu kwetegereza ali mu kwekenneenya ensonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bimu ku biri mu kwekenneenyezebwa kigambibwa okuba nti omukulu ono yandiba nga yagenda okusinga okuteekebwa kazito. Wuliriza mu vidiyo esembyeyo nakuwadde ebigambo bya nnamwandu wa Jacob Olanya ng'agamba mbu General Muhoozi Kainerugaba ali mu kugezaako kwanguyiza bannankyukakyuka ebyo bye mulwanirira nti buli waagenda maaso n'okukola ebyo byakola ali mu kuexposinga gavumenti ya kitaawe newankubadde ng'oba oli awo ayinza oba abikola abimanyi bitandikira ku Twitter ne bijja mu bigambo ne biteekebwa mu bikolwa. Kati nga kigambibwa nti ebimu bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Erias Lukwago talina musango wabula okujjako okusaavinga okusinziira ku lipooti ze tulina kigambibwa Antonio Guterres yennyini Secretary General w'ekibiina w'ekitongole ky'amawanga amagatte ali mu kugenda maaso n'okuba nga yeetegereza ensonga. Batugambye the Secretary General is closely following recent developments in Uganda and notes with concern reports regarding the detention of political and civic actors, including cases in which the whereabouts of some individuals. Uliriza obadde okimanyi nti Secretary General amanyiddwa nga Antonio Guterres ensonga z'aba John Bosco Kibalama abaabulawo nga tebalabika bino ebintu biri mu fayiro bino ebintu bagenda maaso n'okuba nga babirina era babimanyi era bamanyi ekyokukola era babyetegereza essaawa yonna. Ekijja kiyinza okuba nga si muntu era abali okumpi n'abakulu mubategeeze nti ensonga zitandise okugenda maaso n'okuba nga zitabuka. Kati kkiriza nga bulijjo nsooke nkuggirewo akalango kano nkuwa ekiwandiiko kyonna
ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiraga nga bwe kiri mu kwetegereza ebigenda mu maaso era nti bannayuganda mwe musigale nga mukola ekyammwe musigale nga mukola ogwammwe bali mu kulaba kyekigambo omukulu kye yakugamba nti the world is watching balabika tebaamanya kkiriza tujjewo akalango nze nyembere nga mbikuwa ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna Red Zone Uganda gwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tukutuusako byonna nga bwe tuba tubikkuŋŋaanyiriza kakati tubadde tuyitaayita ne tugwa ku mawulire agakagwawo gano genkakasa nti bw'oba ogafunye gatambuze na buli muntu yenna agende maaso n'okubanga agafuna bw'obanga tonnagafuna genda obeere ng'okkalira otuule ku mukutu guno obeere ng'ate ogategeera bulungi nnyo ngenda kuwa wa gye bigenze maaso n'okubanga bitandikira nkugambye ekitongole ky'amawanga amagatte kibadde nga kyogera Amnesty International babadde nga boogera wabula ku luno akulira UN amanyiddwa nga Antonio Guterres oyo gwolaba yayeeyogeredde yennyini nti ali mu kugenda mu maaso n'okubanga yeetegereza ali mu kwetegereza n'okwekenneenya closely buli kimu ekiri mu kugenda mu maaso n'okwapeninga mu ggwanga erya Uganda olowooza kiba kitegeeza ki oba olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako teweerabira olunaku olwaleero ba political prisoners abaakwatibwa mu biseera by'akalulu abaakwatibwa olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bakomezeddwawo mu kkooti Olutalo luwedde tuliyambale ngule tulisimba Uganda kati bano okukomezebwawo mu kkooti ensonga eno egenze maaso n'okubanga esajjula kubanga abakulu bategedde nti tubadde tukyali ku Erias Lukwago kubanga jjukira ebya Lukwago mbikugambye Lukwago yavunaanibwa ogw'okubeera nti yali agenda kusaavinga General Moses Kainerugaba Lukwago abadde akulira legal team eri mugenda maaso n'okubanga ewolereza Kizza Besigye ne bamuteekako omusango gw'okumanya ku musango gwa treason Kizza Besigye gwe yagenda maaso n'okubanga azza wabula Lukwago mbu n'ataloopa kakati nga gwe musango gumuvunaanwa ye nga Erias Lukwago kakati ate oluvannyuma lw'okukwata Lukwago abantu bangi bavuddengayo ne boogera era nga be boogera bavumirira ekibadde kituusibwa ku Lukwago kubanga n'embeera y'obulamu bwe teyasigala kyekimu kakati mu bavuddeyo ne bavumirira ye Dr. Miriam Matembe abakulu baavayo ne balabula era kyaddaaki Miriam Matembe ne bamukwata oba ne bamuwamba kaŋŋambe kuba yasooka n'abulawo okumala akabanga kati ezo nga ziba teziri busa omukulu n'avayo n'akakasa nti nze mulina era temulina kye mugenda kukola kakati ekitongole ekya Amnesty International kyali kyavayo kemabega ne bavumirira ebintu nga bino wabula nkubivumirira tuzze tukugamba nti bino ebitongole bye bisooka okujja ne byogera ne bikola bye bikoze then ebitongole ebibali waggulu nabyo essaawa yonna biba biteekateeka okujja babeere nga bayingira mu nsonga zino bino ebintu oyinza obbirabanga ebiyinza okuba nga bitambula bwe bityo naye njagala okutegeeza ebintu byandibanga byawanvuye kubanga omukulu tawadde statement yonna agambye nti oba alina kyagenda okukola ekiri awo wabula abagambye mukakkane nze ndi mugenda mu maaso n'okubanga neetegereza buli kimu ekigenda okubanga kyapeninga mu ggwanga erya Uganda oba ekiri mu kwapeninga obudde buno ndi mu kukyetegereza closely ndi mu kwetegereza mbeera ki bannansi gye bayisibwamu closely ndi mu kwetegereza lwaki abakulu bano bakola ebikolobero nga bino ekigendererwa kyabwe ki omukulu agamba bino neetaaga ogenda maaso n'okubimanya nga sinnafulumya statement yonna nga tetunaba kutuula nga UN n'akakiiko kali aka Security Council twetaaga okusooka okumanya bano abakulu bagenderera ki era bafulumiza ka statement katono nnyo kabadde kali brief newankubadde ebiwandiiko ebirala bivuddeyo ne bikakasa batugambye note to correspondents on recent developments in Uganda eno ye official website ekitongole ky'amawanga amagatte eno gy'olaba naawe osobola ogigendako era wano waggulu bakulaga nti from the Secretary General amanyiddwa nga Antonio Guterres
agenda maaso n'okuba nga ategeeza abakulu mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero bwe bamubuuziza nti naye ssebo ebigenda mu maaso mu Uganda byo tobiraba bannansi nga balaajana n'abagamba I'm watching them closely buli kimu nkiraba uliriza mu statement naye ng'obubaka buno kwegamba yabyogedde then akatambi kali kakulaga omukulu amanyiddwa nga ono nga ye spokesperson wa office ya Secretary General era bamuyita Stefane Dujarric yayogedde ebigambo biri mu katambi k'enkula zira kengendo okulaga ebigambo bino Secretary General oba ku official ya UN official website ya UN bataddeko bino. The Secretary General is closely following recent developments in Uganda and notes with concern reports regarding the detention of political and civic actors. Nti Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Antonio Guterres yategeezezza nti bannayuganda mubeere bagumu awookinga closely ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mbwera asinziira na ku reports ezifuluma ezikoleddwa Amnesty International, ezikoleddwa Human Rights Watch, ezikolebwa bannayuganda claims ez'enjawulo bannayuganda batwitinga n'abagenda maaso n'okuba nga bakola emirimu egy'enjawulo okweexposinga ebyo nti ali mu kubyetegereza okusobola okulaba oba okuvayo genda okukola statement ng'amaze okufuna bwino yenna ng'abantu babimuteredde ku mmeeza. Era mbu byagenda okusinga okwetegereza kwe kubeera nga bakwata bannabyabufuzi nti nze mpagira ludda luvuganya mpagira ludda Kyagulanyi Ssentamu nkwa ojja kukwatibwa nti nze ejja kwogera ojja kutwalibwa mu basement. Abo agamba nti bagenda okusinga okwetegereza ennyo ddala waliyo ekiri emabega waabwe lwaki bakwatibwa oba ddala bakwatibwa lwakubeera nti bawagira sayidi eri then wetufuna ekituufu tulabe ekyokukola political and civic actors omuli n'abo kati nga basaala bireete abalwanizi b'eddembe including cases in which the whereabouts of some individuals have not been clearly established. Kano kawulirize nnyo. Include cases in which the whereabouts of some individuals have not been clearly established. Nti mu byagenda okwetegereza ebirala mwe muli n'ezo keesi z'abamu oba fayiro zaabo nga n'amayitire gaabwe na buli kati egamanyiddwako. Jukira tuzze nga tukuwa ebintu bino bw'obanga obadde ogoberera, tuzze nga tukuwa amawulire gano era nga zize ngambi kuwa nga nkutegeeza nti abantu nga John Bosco Kibalama ba John Ddamulira n'abalala n'ab'enganda zaabwe batandise okufa batondoka baggwawo naye abantu bano nga tebalabwako amayitire gaabwe tegamanyiddwa. Kati Antonio Guterres agambye mu byagenda osinga okwetegereza be bantu abo abaabuzibwawo bali luddawa, ani yabatwala, ani yabawamba, teweerabira ng'okyebuuza ani yabawamba. Robina Nabbanja ku lwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'akutegeeza nti ye Kibalama ffe tumulina ebigambo bye tubadde nga tubikuwa. Kati Antonio Guterres n'akakiiko kakulembera oba ekitongole eky'amawanga amagatte UN bagamba nti tuli mu kubyetegereza twagala tulabe n'abaana abaabuzibwawo batalabikanga kyofula bagamba okalya ddakadda. Bino byali bya 2020, 2018, 2019, 2020 biri mu kwegatta mu bya 2026 obuzibu bugenda maaso n'okweyongera. Bagamba nti he recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and the security of person, are enshrined in Uganda's constitution and its international human rights obligations. Agamba oba ku official website ya UN batugamba nti Antonio Guterres yabagambye nti mu byasinga okwagala okuteekako essira era byasinze okwagala okulabula nti batereeze mangu nga tannafuluma na statement ye okulaba ng'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda likomawo. Abantu mubaleke exercising ekyo bayita freedom of expression. Omuntu waba alina kyafiiringa oba alina kyatawagira tolina kumukomako, tolina kumukugira. Including the independence of the amawulire galina okukola nga gali independent. Ensonga za NTV wano we zijjidde nazo zikomyewo abasajja zigenda kubaleetera obuzibu, as well as the rights to liberty and the security of persons nga webiri mu mateeka g'eggwanga erya Uganda. UN bagamba bagenda kusinzira mu mateeka gennyini ge tulina 1995 Constitution of the Republic of Uganda, kubanga bennyini bakola semateeka abakulembera eggwanga erya Uganda ne bagiteekako omukono ne bakikkaatiriza nti mwe batufugira. Kati semateeka ate yennyini bye baakola byeragira ate bingi ku byo babimenya. Ow'amagye talina kweyingiza mu nsonga za politics ate kati tukiraba. Omuntu waba anaakwatibwa alina okukwatibwa nga waliwo omusango, ebyo tebikyaliwo. Kati UN Secretary General Ssaabawandiisi Antonio Guterres agambye ebyo nabyo ndi mu kubyetegereza era kwe ngenda okusinziira nzije tubeere nga tubitunulamu. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule. Akubirizza era n'asaba nti nga bukyali
nga mukyayina akakisa nga mukyayina akadde mugende mu maaso n'okwetegereza mugende mu maaso n'okwekenneenya era n'okukakasa nti amateeka gennyini gagenda mu maaso n'okuba nga gakola. Otherwise bwe tunaatuuka ne tuyimuka ekijja muyinza okuba nga temugenda kukyagala. Ebigambo ebyo yabyogedde ng'ali mu kasaako k'abantu baakulembera oba baakola nabo mu kitongole kino eky'amawanga amagatte wabula ne bajja ne babitugamba nange ne nsalawo wano nzije mbere nga mbibatuusaako. Wuliriza. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. And turning to Syria, I can tell you that the Secretary General expresses his deep concern about the explosion today near the Palace of Justice in Damascus. He extends his condolences to the families of those killed and expresses his sympathy to all those injured, wishing them a full and speedy recovery. The Secretary General reiterates that attacks against civilians are unacceptable, stressing that those responsible must be identified and brought to justice. He takes note that the Syrian authorities have committed to investigating this attack. And a quick update from southern Lebanon, where over the past few days our UNIFIL colleagues have observed extensive Israel Defense Forces ground activities throughout the UN mission's area of operations. Yesterday, peacekeepers also detected 37 air violations in their area of operations. On Tuesday, they detected two trajectory of projectiles from south to north. That was in Sector East, as well as one airstrike in... Ulira nga sinnaba oba ng'omaze okutegeera ebya Secretary General amanyiddwa nga Antonio Guterres ekiwandiiko ekirala kifulumye nga kyongera okukakasa bino nange n'ensalawo nzije mbere nga mbikutuusaako. Mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports batugamba nti UN raises concerns over detentions media freedom in Uganda. Ekitongole ky'amawanga amagatte nga bw'owulidde bali mu kugenda maaso n'okwetegereza n'okwekenneenya n'okutunuulira embeera nga bwegenda maaso n'okubanga etambula mu Uganda. Kino kiba kitegeeza tebali mu kubitunuulira butunuulizi babirekaawo, kaba kabonera akalaga nti essaawa yonna wandiwulira statement eri waggulu. Wulira obadde owulira statement ze tubadde tukuwa okuva mu Amnesty International, Human Rights Watch n'ebitongole ebyenjawulo. Kakati bino byonna wandiwulira statement ebiri waggulu. Bino Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyonna byabadde ng'alaajanira nti ebitongole nga bino biveeyo bakole kye bayita international ba diplomatic isolation eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Bakole kye bayita targeted sanctions. Kakati ate bw'owulira ekitongole ky'amawanga amagatte nga kitandise okuvaayo, manya bumanya nti ekijja si muntu, manya bumanya nti si birungi eri General Moses Kainerugaba ne banne bwe bagenda maaso n'okuba nga bakola bino. Kati wulira ekiwandiiko kino bwe kigamba. United Nations Secretary General Antonio Guterres has expressed concern over recent developments in Uganda, including reports of the detention of political and civic actors and cases which involve cases in which the whereabouts of some individuals have not been clearly established. Kyekiri kyenkugambye nti mu bye bali mu kutunuulira kwe kubeera nti n'abo abaabuzibwawo bagenda maaso n'okubanga fayiro zaabwe kakati abakulu balabika batandise ozitunulamu. Bagamba nti bano bo niwakubadde tubanja bannayuganda okubeera nga bayitibwa ng'abantu, tubanja bannayuganda okubeera nga babeera n'emirembe gyabwe, naye ate bano abantu abaabuzibwawo bo nga n'amayitire gaabwe tegamanyiddwa, ate bo tugenda bakola tutya? Kitegeeza gavumenti y'eggwanga erya Uganda essaawa yonna wandiwulira nga bagisabye okunnyonnyola John Bosco Kibalama ali luddawa. Nga tusinzira ku bigambo bya Robina Nabbanja nti John Bosco Kibalama ffe tumulina, wandibawo okwetaaga okunnyonnyola. Jjukira ripooti eyafulumizibwa Human Rights Watch yabasaba nti twagala mukole kye bayita thorough investigations mu kitta bantu ekizze kikolebwa. Bwe mumala okukola investigations ezo mutuwaate report mugituwe tugihanding over eri bekikwatako balabo baddala bye mwogera bifaanagana ne bye tuwanoonyereza ku ground. Kati zo nga teziri busa, Amnesty International nayo neefulumya ekibaluwa
ekikakalye ennyo ekyateeka abakulu ku bunkenke kati abo bonna nkugambye si be b'amaanyi ennyo ekibali waggulu kubanga ekitongole ky'amawanga amagatte kyekitongole kikyasinza okubeera eky'amaanyi okwetoolola ensi yonna kitegeeza kyekitongole ekyoku ntikko kati kitandise okuvaayo bagamba abantu abaabuzibwawo baliwa bana bagenda maaso n'okusibwa mubalanga ki essaawa yonna Antonio Guterres yandifuluma n'ekiwandiiko ogenda kuwulira wuliriza United Nations, the largest and the most powerful intergovernmental organization in the world, webali mu kugenda maaso n'okubanga boogera ku nsonga z'eggwanga erya Uganda kiba kitegeeza essaawa yonna ekijja kiyinza okubanga abakulu tebagenda kukyagala tukyagenda maaso n'ekiwandiiko nga bwe kigamba ku nsonga zino eza Uganda ekitongole ky'amawanga amagatte Antonio Guterres avuddeyo n'agamba banne nti musooke mukkakkane nkyetegereza ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda wuliriza wano in a statement issued by his spokesperson, Stephane Dujarric, at the UN headquarters in New York on Wednesday, the Secretary General urged all stakeholders in Uganda to exercise restraint and uphold the rule of law. Okusinzira ku mwogezi wa Secretary General, asindise mwogezi we bamuyita Stephane Dujarric gwe nkulaze mu katambi, ategeezezza ebigambo byategeeza nga bw'obiwulidde nti mukama we ali mugenda maaso n'okubanga yeetegereza entambuza y'emirimu mu ggwanga erya Uganda era n'akuutira mbu nga mukyalina omukisa ogwetereeza mwetereeze mu making sure nti abantu mubafuga mu mateeka gennyininyini ge mwawandiika mukakase nti bannayuganda beexercisinga eddembe lyabwe mukakase nti n'abo abantu abaabuzibwawo aboogerwako nga tebamanyiddwako mayitire mugenda maaso n'okubanga munoonya wuwa gye bali ebigambo ebyo mbikugambye era mbikuwadde mu katambi. The UN chief reminded Ugandan authorities that fundamental rights and freedoms are protected under both countries' constitution and international law. Jukira Uganda kugambye tulina ssemateeka abasajja bennyininyini gwe beekolera era nga mwe basinziira ogenda maaso n'okubanga bafuga kyokka ate gwe basinziira ebintu ebisinga obungi ssemateeka byawakanya birabwako nga bigenda maaso n'okubanga bikolebwa. Kati Antonio Guterres n'ekitongole kye eky'amawanga amagatte ekyasinza okubeera eky'amaanyi okwetola ensi yonna mu kadde kano avuddeyo n'abajjukiza nti eddembe ly'obuntu fundamental rights and freedoms liri protected mu mateeka gammwe gennyini ge musinziramu okufuga bannansi bammwe ate era liri protected ne mu mateeka ag'ensi yonna agafuga ensi agamaddwa nga international laws muteeka ogenda maaso n'okubanga muwa ekitiibwa ezo organs bbiri Uganda Constitution of the 1995 and international laws kubanga muli wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations omukulu amayiddwa nga Antonio Guterres kyagenda maaso n'okubanga akulembera kakati abategeezezza nti nga akatayi tekannaba na kusala mugende maaso n'okubanga mwetereeza mugende maaso n'okubanga mukola bannansi kye beetaaga mugende maaso n'okubanga muleeta abantu abo abaabuzibwawo mubeere nga mubannyonnyola wuwa gye bali kati bino nga bikyagenda mu maaso ekisinga okutiisa nti n'ekitongole kya Amnesty International kyavaayo dda nekifulumya report nga bwengenda okuwa ebigambo byogenda okulya gye bujjako era okumanya obunkenke buli mu kweyongera obadde okimanyi nti n'amawulire ge twakakuwa eggwanga lya United States of America nalyo likyagenda maaso n'okubanga liteeka akazito ku bakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Wuliriza ekitongole ky'amawanga amagatte kiri mu kutunuulira nsonga ezigenda maaso mu Uganda. Eggwanga lya America lyalabula dda baseneta nakugamba Senator Jim Risch avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya United States of America yavuddeyo n'asaba bakama be twetegereze tusaanye okwetegereza enkolagana yaffe n'eggwanga erya Uganda naddala mu ngeri gye bagenda maaso n'okubanga batreatingamu bannansi baabwe bino tusobola kusigala nga tukolagana n'eggwanga lino nga bagenda maaso n'okukola bino. Wuliriza wano katono nnyo nti top US Senator urges a review of Uganda's security ties after media shutdown sparks global backlash. Oluvannyuma lw'okuggala NTV ono Senator gw'olaba bamuyita Senator Jim Risch ye chairperson ow'akakiiko ke bayita US Senate Foreign Affairs Committee mu ggwanga erya United States of America wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump era yavuddeyo n'ayita bakama be n'abasaba n'abagamba twetegereze nnyo tulina enkolagana wakati waffe n'eggwanga lya Uganda eyo enkolagana twetaaga okugyetegereza lino si ly'eggwanga lye tuteekeddwa okukolagana nalyo nga ligenda maaso n'okuyisa bannansi baalyo bwe batyo era ng'ono mu byayagala jjukira nakugambye enkolagana Uganda gy'erina ono gye yadde ayogerako kuba baspecifyinze security partnership. America erina obuyambi bw'evujjirira eggwanga erya Uganda ddala mu nsonga z'ebyokwerinda. America evujjirira Uganda ssente zigiyambako era nga America eteeka yemu ku mawanga gasinga okuteeka ssente nnyingi nnyo mu mukago gwa AMISOM African Mission in Somalia abagenda maaso n'okukuuma emirembe mu ggwanga lya Somalia kati Uganda amagye gaayo gye gali
abasajja akasente ke bafunayo kigambibwa okuba nti bino bye bimu ku bitongole ebisinga okuteekayo oba gamu ku mawanga agasinga okuvujjirira era nga baziyisa ssente mu mukago gwa African Union. Kati ono omukulu Senator Jim Risk yabadde agamba nti Uganda etufunamu nnyo naye ate ffe twagala omuntu okutufunamu ng'awa ekitiibwa eddembe ly'obuntu nga bannansi abafuga bulungi. Kati bagamba twagala naffe bagende okuba nga balya ssente zaffe naye nga bawa ekitiibwa abantu ba bulijjo. Uganda's security partnership with the United States of America has come under fresh scrutiny under the chairman of the U.S. Senate Foreign Relations Committee called on Washington to review military ties with Kampala following the closure of some of the country's largest independent media outlets by the army chief. General Moses Kainerugaba okuggala omukutu gwa NTV. Ensonga bagenze maaso n'okubanga bazigatta. Eno bannayuganda bapushinga. Ekitongole ky'amawanga amagatte kitandise okubanga kikangakanga essaawa yonna bandifuluma ne report. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga lya United States of America naye afumba era abadde nga akugamba era tubadde nga tubikuwa. Eggwanga lya America lirina abakulu batandise okugamba nti gavumenti tugisaba yeetegereze nnyo bino bw'obiwulira. Ekigambo targeted sanctions and diplomatic isolation essaawa yonna kyekimu ku biteekeddwa okuba nga bisemberaawo. Omanye essaawa yonna abakulu bandibanga bagenda kubavaamu. Wabula nga statement esinze okutiisa era nkakasa bwe bibanga ddala bino birina okuweebwa ekitiibwa. Eno statement efulumye eraga nti omukulu amanyiddwa nga Antonio Guterres yeeyina okumalawo eggobe mu kibya gye balina okusinziirako ne bakkiriza ne bagenda maaso n'okuba nga bata abantu. Ensonga za Elias Lukwago nazo zigambibwa okuba nti tezinnaggwa era zikyayongedde obunkenke. Secretary General owa UN bye bimu ku byo byasinziddeko byayogeddeko naye mu byonna ekisinza okutiisa kwe kubeera nti abantu abaabuzibwawo abatamanyiddwako mayitire bateekwa okuba nga amayitire gaabwe gannyonnyolwa. Bano abantu abagenda bakwatibwa gavumenti ya Uganda yandibanga essaawa yonna egenda kusabibwa okunnyonnyola lwaki abantu bano bagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa. General Moses Kainerugaba naye wenjogerera agenze maaso n'okuba nga alabulwa. Wabula bino byonna bizze bibaawo naye nga babiyigi n'owalinga. Amnesty International bajja oluvannyuma lw'akalulu ka 2026 nga bwe bazze nga bakola baafulumya report era mu report yaabwe mwalimu n'okulabula gavumenti y'eggwanga erya Uganda nti bannange speed gye muvuga abantu nnene tosobola kukwata baaludda luvuganya kyolwokuba bakuvuganyizza ng'ate gwe wategesa akalulu. Tosobola kukwata abawagizi baabwe wakkiriza ono ogenda okuba campaign ate abaze okumuwagira obakutte. Ekyo Amnesty International bazze babyogerako era baatuuka n'okukola report ne bakola okulabula ne bategeeza nti ebibadde bigenda maaso mu kalulu ekyamazima si bye bibadde bigwanidde. Kakati report eyo nakugamba Amnesty International, Human Rights Watch n'ebitongole ebirala ezo watchdogs z'abali abanene nga ICC International Criminal Court, United Nations ekitongole ky'amawanga amagatte. Kakati ate jjukira ekitongole ky'amawanga amagatte ye kamala byonna ng'era bwewulidde nkugamba era nga bwe nkutegeezezza United Nations is the largest and the most powerful intergovernmental organization in the world. Bano bye basobola okusalawo nga bayita mu kye tuyita UN Security Council, akakiiko ak'oku ntikko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda okwetooloola ensi yonna. Basobola okera ku makya ne basalawo kya Uganda kino nedda era ne kigenda maaso n'okuba nga kiba. Kati Amnesty International report gye baafulumya kigambibwa okuba nti ze zimu ku nsonga eziri mu kwekenneenyezebwa oba bwe bumu ku bujulizi obwa aba Amnesty International bwe baakuŋŋaanya abakulu bwe bali mu kwekenneenya bakompeyalinge n'ebyo ebiri mu kukolebwa mu ggwanga erya Uganda. Twabikuwa gye buvuddeko. Forces targeted members and supporters of the opposition National Unity Platform during and after the country's January 15th general elections, according to a new Amnesty International report released Thursday. The rights groups documented killings, arbitrary arrests and torture, accusing the security apparatus of a deliberate crackdown aimed at silencing political dissent. DW's Frank Yeager has more from Kampala. Amnesty International says Ugandan security forces killed at least 16 people, arbitrarily detained hundreds and tortured opposition supporters before, during and after the January 15th elections. The report is significant. It represents the most detailed documentation to date of the scale of the crackdown and adds to the mounting international pressure on Kampala to hold its security forces accountable. 3 months on, no officer has faced accountability, and Ugandan authorities did not respond to Amnesty's request for comment. Reactions here in Uganda have been mixed. People were arrested regardless of what political party you do actually affiliate yourself with. But to me, I think
there is need to call action to these people that have actually violated these laws to be able to be put to account. Because if challenges like this are underlooked, then what happens tomorrow? If the cases are there, then let them be addressed to court and the people who are involved. Kakati ulira kigambibwa ng'oggyeko ebya Amnesty International bino byonna ebigenda maaso n'okubanga bifuluma abakulu obunkenke bulabika buli mugenda maaso n'okubanga bweyongera wentuukidde okuwa amawulire gano njagala okutegeeza nabo babimanyi era babiraba era nkakasa n'akatambi ku mukotu guno bagenze maaso n'okubanga bakalaba nze nkuwaga ntuuseeko batugamba for the groups like the National Unity Platform and the Human Rights Defenders the UN statement proves that their complaints about abductions and security detentions are being heard globally. Nti kano kabonera akalaga. Nti ekibiina kya National Unity Platform bye babadde nga balwanirira oba bye babadde nga bategeeza ensi nti ekyamazima okuwamba abantu mu ggwanga lya Uganda kususse. Okubuzaawo n'okusiba abantu abatalina musango naddala b'oludda oluvuganya ekyamazima bisusse. Kati nti wano eno statement eri mu kujustifyinga ebyo bye mbadde mwogera oba bye mbadde mugenda maaso n'okubanga mudimandinga. Omukulu yakugamba tuwagala kye bayita targeted sanctions olowooza kiki ekiddako. Public United Nations recognition acts as a protective layer for missing activists. Ako kawulire nnyera kandalayininge. Ba John Bosco Kibalama abaabulawo nga nakati tebamanyiddwako mayitire. N'abasiba abalala bagambye okuba nti baakwatibwa abakulu ne bakkiriza nti tubalina naye nga kati amayitire gaabwe tegamanyiddwa. Ekitongole ky'amawanga amagatte kibamanyi era statement eno egenda maaso n'okubanga ekijjayo nti n'abo amayitire gaabwe nga tegamanyiddwa. Njagala okutegeeza abasajja babatadde ku nninga mugenda kunnyonnyola gye bali mugenda kukola report mugende maaso n'okubanga mubinnyonnyola. Otherwise Secretary General owa United Nations amanyiddwa nga Antonio Guterres avuddeyo n'agenda maaso n'okutegeeza nti nga bwali mugenda maaso n'okwetegereza ebyo byennyini ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa naye obanga obadde ogoberera twakuwa Amnesty International ndoza kankwongere n'akatambi kano akannyonnyola obulungi ennyo Amnesty International bwe yali etegeeza era nga kano kabonera akalaga nti essaawa yonna bwe kataligirya wandibaako kyogenda okulaba mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza akatambi kano genda mu comment section teekayo obubaka bwo nga bw'ogenda maaso n'okubanga okikola bulijjo then oluvannyuma tugenda kukomawo tubeere nga tusunsula bino. Wuliriza. Slowly by slowly we shall get there. Anchidamu, slowly by slowly we shall get there to a new Uganda. Tugenda kujifuna. Ba international watchdog, aba international justice, bondoza, we initiate solo kuwaita. Abantu abasinga ekintu kyemmanyi bagita Amnesty International. So Amnesty International, nga yino international watchdog, ya international justice. Amangu kutegeza nti International Criminal Court. Anchidamu, International Criminal Court. Twogera ku Amnesty International emaze okukola okuyingira kati tebikyaliko byakubuuza tebikyali bya Uganda tebikyali bya Gondi ati Uganda efuuse ya National Unity Platform nkiddamu ensonga kati eri mu International Court of Justice ekiri ku inekuba International Watchdogs ye Amnesty International okuvayo negamba nti government ya Uganda ekifudde kali ekigambo ekyo bakiyabati ekyo kakoza kimanye wekati wekali okutulugunya abantu ba NUP ba National Unity Platform kakati Amnesty International eno report zetero okukola zibera between countries nti omu agenze n'alumba eriwo crimes against humanity ezikoleddwa wagenzi bweti yagende eri naye kakati wetwogeranga Amnesty International eri ku National Unity Platform nkidamu National Unity Platform Yoweri Tibuhaburwa ne gurupu yammwe muzanya n'ekintu kye mutategeera. National Unity Platform is not something to mess with. It is not. Just watch the space. Nabagamba wetu twajanga tugamba Paul Kagame munange Paul Kagame report ezo zebakola ko andibadde you pull up your socks labenti okola ekintu ekitufu musajja ono yagana wetwogerera ne report zino eziri ku Uganda olunaku olwaleero nazo zamuyitako nnyo mu ggwanga Democratic Republic of Congo kitegera zamuyitako ekitongole kino Amnesty International United Nations bajja nenga Amnesty International eno yamaanyi nnyo ku international justice ogezako ku preventing human rights abuses no protecting freedom of speech akati bavuddeyo ne bagamba nti amaje ga UPDF gano amaje ga Museveni gano government yefudde
gundi yefuddemo befudde bakagoggo mu kutulugunya aba National Unity Platform na kugamba kino ekintu kino nti byo batisa musimanyi batagende kulayira National Unity Platform bajja kujijjawo simanyi bikina kugamba kati ekibiina kyokka kye bamanyi mu nsi yonna bagita National Unity Platform na kugamba National Unity Platform eno yeyina okuwa omwami ono legitimacy nga ekyali nti Felix Tshisekedi yali ayina okuwa Paul Kagame nga Paul Kagame agezaako nnyo okunyigiriza Felix Tshisekedi amuteke ku kisenge then abeko nti bakola agreements nga ziri ku terms and conditions eza Paul Kagame wabula ebitongole bwe bityo byavayo ne bitandika okugenda kugaa nti kasitola ebitongole bino nga bizze omanya nti kati omucapitalist atuuse ku peak nkiddamu kasitola ebitongole bwe bitinga bizze omanya nti omucapitalist atuuse ku peak bazenga bakola report ezenjawulo Uganda South Sudan ne bakola report Uganda Democratic Republic of Congo bakoze report mu Uganda ku Central African Republic bakoze report ku Uganda Somalia kakati onako olwairo ng'omwami ono asemberera okweraiza webuuze lwaki Amnesty International ezene ekola report. This is an additional evidence ku musango gwaffe gwe tuyina mu International Criminal Court. Nkiddamu report yene efulumiziddwa Amnesty International wadde details tebatuwadde bingi naye this is an additional ku musango gwaffe gwe tuyina mu International Criminal Court. It is an additional evidence ate ekitongole kino kasito kiraba nakugamba nti omucapitalist abeera atuse ku peak Paul Kagame organizations bweti eno yennyini bebasembayo kukolako report kati nawo oba tojja byegana kitegeeza nti abantu bano mu ggwanga bo babeerawo ne bakola thorough research nakugamba nti these are one of the stages eziri mugundi musango kwa ICC nti they gather evidence bagadalinga evidence ne bakola ekintu kino nga gwe tomanyi oshtegera bakikola nga tomanyi kati ya buli jazunga agenda eri nno batima obagira kumbe Amnesty International yemuliko yegoberera ensonga za National Unity Platform na ngambye this is an international watchdog for international justice. Yes, gwanonya international justice Amnesty International kakati tujiina ekavule ku National Unity Platform n'ensonga za pezo nazonna eranga Amnesty International eno etunulidde nnyo ebikolobero ebyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 15 ebigasse nnyo. Lwaki Amnesty International eno etunulidde nnyo ebikolobero bino? Omwami already tulina ebikolobero byetwateekayo mu ICC of which ali summoned kwebyo ebikolobero ebya 2021. Kati omwami ono twagenda nakugamba nti mu 2021 kintu kino kyenjagala nnyo Munnayuganda otegeere ebintu bino. Bire bagamba nti simanyi ICC tekola international community tekola byakusiriwaza 2021 twagenda abantu bano it was the birth of the revolution in 2021. Since it was the birth of the revolution we were calling for international intervention twali tujiita okuwaga interveninga mu nsonga za Uganda. So woita international intervention eno no government kakati tugenda ku challenging democracy which is a capitalist policy whereby the people and the citizens decide the leaders of their own choice. According to the capitalism policy, it is through democracy that citizens choose leaders of their own choice. Okitegedde ekintu ekyo. Omwami oyo mu 2021 yakola bibi yakola amajani ge ng'akimanyi nti tagenda kukola ki ate waliwo nnyo kugwira ng'akimanyi nti negenda kubeera politics as usual ajja kujja kwata abantu wano ajja compromising his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert ne tulemerako okakana tumututte mu ICC omusango ne tuguteekayo babadde nga bagatheringa evidence nga bagigatheringa okitegera wabula ate asitiru kweyo stage kwennyini kwe twali tulina okuyitira ekintu kye bayita international intervention kwe twali tulina okukifunira into the domestic policy nakugamba nti kweno stage it is when the foreign policy come and intervene kweyo stage gye twaliko okusemberera towards 2026 elections nga tuzisemberera general elections ezo ensonga lwaki mwalabanga ne international media ekitali mu 2021 ekitaliwo nti ne international media zajja so n'ebitongole bino bwe biba bitandika okukola ky'okwetegereza criminality ezikola kyezikolebwa era bamala ne bakuyisako report eno report tebalese kyekimu nkiddamu eno report we twogererayo like bayiseko mu bali mutoyi kati bali mu kabuyonjo Amnesty International bagimanyi kikyeri nkiddamu Amnesty International wowe yakaluka kasako gendo okebere mu Democratic Republic of Congo labe kye bayitera kati otegere Kagame wali kati kusawe okitegera wali kusawe nabagamba nti omwami ono si muzibu kujjako taberangako muzibu wabula bannansi ffe tubadde mu sleeping mode nga tetumanyi kyakukola kivula leero osanga abantu abamu nti ne kweno stage kwe tuli bakyawuza bannange abantu mugende mwekalakasi mugende ku street mwekalakasi n'omubuuza gwokola ki oba ku family yo oyise bameka okitegera kati stage zino tebazi kati nakugamba nti ebitongole bino senga banatandika okureactinga kitegeeza nti munnansi ogenda kufuna ekintu kye bayita hope nakugamba nti eno hope eno revolution kweno stage etambulira ku hope na courage
kati ebitongole bino bitandise okuvayo kubakwatako nabagambye nti kati report zikyayita wisine time for action is coming nkiddamu time for action is coming zino these are not just mere reports zino zebayisa kivula musajja yafokasinga nnyo kutuwa diversion Amnesty report yaise kati mbwera bakomezaawo omusibe wabo wala kizale bamukomezaawo nga report yaise mbana Uganda muleme kufokasinga ko report naye mukulu twagifunye dda muna Uganda tambuza video nkidda mutambuza video bagambe nti bano bachali the world is watching twatambulanga mu trade wano atutambula musajja abagamba the world is watching ebikolobero byonna mu bikole but the world is watching. Little do we know that the international watchdog weri etambulira ku national unity platform nkiddamu international watchdog that is called Amnesty International bulijjo etambula zera nagamba nga the world is watching nzenga man just ICC eri mu kutambula America eri mu kujja kubi nali mimanyi tino already twateeka the fight nga simanyi nti tuina international watchdog. Ladies and gentlemen, report emaze okufuluma ku national unity platform si East Africa, si Democratic Republic of Congo, si South Sudan nedda baba, si Kenya, National Unity Platform. Nti ensonga zammwe zonna international watchdog ne batengezera bakakati mwami tukunganyiza evidence yenamala okukwata Museveni n'okumukuba jeki. Kati akaseera kali it is going to be Museveni against the international community. Bana basajja obujulizi babutadde ku meza nakugambye lwaki ebintu bino babipushinga towards ngono mwami okwerayiza legitimacy eggwako mu weeks 2 legitimacy eggwako era bino byali mukola bino simanyi sovereignty protection of the sovereignty bino byali mukudduka bino byawoza international community mulimu amateeka they have charters. Zino charters tezimanyi bu constitution bwa buno bibajja ne batunyigiramu wekatuuka okubanga kagenda mukwata najja n'akayuza naddamu ebyo eno terabimanyi kati agezaako okudduka mu kiro ki sovereignty bill ate na kati nakyo tutuuse ekiseera ati ate nakyo kimukutte nabagambye njagala akiyise soke tulabe tabu bano kibatusingako kiri bwekiti abaami bano balina balobist abagezaako okukabalinga ebintu bino nga bakuba ebiraka. Ono omusajja asipendinga sente nyingi nnyo okugezaako okugulirira ekifaananyi kye asipendinga sente nyingi naye nabatuuka ne balemererwa lwaki nakugamba amaanyi geno revolution ono tabisobola cannot fight the capitalists. Sente zebamuwa bebazimuwa ate n'aziwa bantu kati kitegeeza bano bubangu nnyo okujjamu bali okitegera ekintu ekyo ubano bebasasula ono sente n'azikwata n'abaako percentage bamutereza ekifaananyi mu bana abamuwa sente. Genda otunuulye sovereignty bill eyo gitunuulye wadde akugamba mbu atagetinze Uganda alimba atagetinga international community gyaliko naye bagenda kukunyigira omuntu ekyo bagita revolution nkiddamu eno bagita revolution. It is a new world order kakagambako tokeerabira gwe buli olaba shama ng'ogamba new world order mwe tuli kati superior majorities nkiddamu superior majorities. These guys are going to face the wrath of the capitalists bagenda kukiwulira okyegera ekintu ekyo tuzenga ebbanga ddene tubagamba down ebuzabuza omusajja n'abagamba nga the world is watching wongera kuba. Now we have the international watchdog for the capitalists kakati bagenda byegaanirawa oshigera bagenda byegaanirawa ate abantu bano nze mbeewunya n'obeewunya kuba ebizibu bye balina bandi badde tebongerako na bizibu bakyawamba abantu ne buli kyo tebamanyi kino bali mu batambulirako. Teri musirikale kati gwe batalina nkiddamu teri musirikale gwe batalina. Eno Amnesty International kuwa report kitegeeze malirizo okukola investigations zonna ezeetaagisa zonna emaze okuzikola. Omusajja ate kati gyali eri akugambye nti nze ngenda balagalo ninja okubalaga omutima mbwenu agenda kubalagalo gyali eri okufulumya report weti Amnesty International ne report ya kitegeeze maze banga ngejefulumya kitegeeze ensonga za national unity platform zino zakwata dance nkiddamu zakwata dance na kugamba Uganda is the democratic hub in the new world order nkiddamu Uganda is going to be the epic center for peace in Africa. Uganda nakugamba Switzerland ya Africa. Mark these words and these videos zemba somesa. Switzerland ya Africa ya Uganda. Then kabaka webyokulwanyisa egenda kubeera Democratic Republic of Congo. Then the command center oba the commanding point egenda kubeera mu Liberia. That is the new world order gibali mukola oshegere ekintu ekyo. So
kakati abami bano ne criminality yawe bagenda kikagenda bajjutuka nakugamba nti gokuba abantu ngoloza nti wesibye bimaski wesibye bikokolo naye bakulaba tolina je mwekwese temwina bikokolo kyokola elimination kati yamanyi olone bebasibye aba UPDF batu gavumenti babasibye bana era basimanyi babba amafuta biki bakusiriwaza ono omusajja ali mu kujjawo obujulizi nkiddamu akweka bujulizi naye nkubuulira kino teri bujulizi bagenda kuddukwa abasajja evidence bagirina so tugende tubenga tunonya report eyo tugezeko nnyo okugisoma Amnesty International jetuwadde yes tugezeko kunonya report ya Amnesty International jefulumiza ku National Unity Platform nkiddamu National Unity Platform nakuga this is the only revolutionary party ever since this government has took over power okigira by the barrel of the gun abayekera bano okuva batugumbula abantu bajjajja bafe ne bakitaffe ne batwala obuyinza bana abasajja baditafunanga ku challenge tamulabangako kyokola ne tukola tabitegeera okigira oba bakusi buli kaseera abadenga atusika tutwale mu violence atwale tumugama mukulu tetujja kujja mu violence tetujja kujja but the world is watching mutukoleke ebikolobero byonna the world is watching kakati we twogerera aba NRM ka report kano ko mubadde mukogerako kingako tetukawa discussion kati balabye nga report yefulumye ne badduka emisinde ne batukomeza omusibe walakizale twamugwamu ddoyo oyo muzanya bubadi muli mukabadi naye akakabadi kamwe mujja kufana ko kidanulide liso force badenge ekozesebwa batunulide arrest arbitrary arrest ezikolebwa batunulide zitoche ezikolebwa batunulide batunulide detention without trials batunulide freedom of speech ezirinyirirwa so tugende nga tubisoma tubi breaking it down sobole okukola ki okubitegeera gambye we are not isolated Ugandans we are not alone slowly by slowly we are getting there tuli mu kintu kyebata revolution yes ensonga lwaki bagamba nyo we should not go in panic mode temupakuka revolution yejja kwevuga yokka nenge genda bona wetu leading tugenda wali mu New Uganda nkiddamu tugenda mu New Uganda either forcefully or peacefully it is them to choose babula option y'okusigala ku ntebe yote bakyagirina nkiddamu nyongero kukakasa nti option y'okusigala ku ntebe bana bami tebagirina option gye balina kati eriemu entebe tugiwaddeyo tutya are you going to give it through force or peace efulumya report era bonna nkukakasa amanya gaabo abadde batulugunyanga abantu mwe bali mu eyo report kakati abajjati mwaba SFC mwaba amaji abayingira police nga mwebuzabuza your report is out atemwe abasirikale mwe bamusoko genda okusoma report yo labo berinnya lyo mweriri nkiddamu genda ononyereza report yo labo bekikolobero kyakola bakiwandiseko not necessarily nti erinya lujja kwamu naye bikolobero bemwakola kati ojjukira nti eno event we yabeerawo bwetu najja nenkubira aitawa netumenya amagulu otwalumbira ekitebe nga bagenda kuki nga bagenda mu campaign za Narukoola naliwo ko tugende kugulwe nabakuba emiggo kati gwe event yo obanga waliwe kyobomanye erinya lye balina and wait for your turn wait jeke zigenda kuluma nkiddamu kino ekintu kyembagamba nakirabake wa Omar el-Bashir nkiddamu nakisomake wa Omar el-Bashir okesakiraba kuba saali Sudan naye nakisomake wa Omar el-Bashir nti Omar el-Bashir yon yewanguza akalune erangirira we yamala okwerangirira ne bamugamba okay gwe tetukkiriza legitimaseyo towangula nko kalulu era bajja okumujjako nga abantu ba raising against illegitimate government okigira banansi bajibalekera only how did it fail nti bo tebali ready to change the system they wanted to remove the face of Omar el-Bashir bo bali bagala just kujjawo face ya Omar el-Bashir nenga tebagala governance wanga tebagala system yona kuzimba mpya naye waffe twagala system kugizimba tujjewo yenkadde baddewo then tutekewo ki eyafu kyokulaba ono Omar el-Bashir bampazi sanction nabanga takyasobola takyamalako ne bajjeno bene balyoka bakubwa jeke Dagalo simanyi yajiwona atya jeno Dagalo oyo is one of the criminals abe balina mu ICC naye simanyi yajiwona atya oyo Dagalo mukigira ba criminals be babakuba jeke Omar el-Bashir bamukakkanyira Omar el-Bashir bagenda okutuuka nti banansi basituka nga Omar el-Bashir takyasobola na kufuluma ggwanga lya Sudan kulaba ngadduka agende yetase wala era yakiche yakola ya stepping down nga kimanyi nti akoze ki ndi akaseera ke katuse so nono wa NRA ona abewagira kono muleke let us organize, let us strategize, let us sensitize the masses. Tubagambe nti ensolo ku kizigo kweri eno report kasitabanyi kufulumyako omanya ate oyo omwami oyo alina okwegeneza alina report 3 nkiddamu omwami oyo alina report 3 alina report ya Congress era nayo yali yogera ku National Unity Platform ne candidate wape ne muteekamu ne besigye ne bamuteekamu alina report eya United Nations agirina kati Amnesty International eno report gye yakamuwandikako yeyokusatu yakusatu nenjagala jukira Amnesty International eno yamuwandikako report ya South Sudan yo mujijukira then alinayo n'okumenya gundi eya arms embargo
je yamenyere South Sudan eyo nti yali defending abantu tulina ne report ku mutabani we nayo tugirina kakati nene efulumye eri ku National Unity Platform. Amnesty International yebadde mu kutunulira ensonga zino engeri gye badde batulugunyamu abaana ba National Unity Platform. The world is watching. We are not alone in this. Let us organize, let us strategize, let us ready ourselves to take on what is ours, to demand what is ours, but through an organization or an organized group of people that are pushing towards a common goal. That is how we are going to win this revolution. Let us come panic mode. Let us follow every step because we are living in no stone unturned. Every stone is going to be turned. I repeat, every stone is going to be turned. Every inch is going to be reached. Songa z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.